Speaker wa Parliament owekitiibwa Abdul Katuntu, Sebo Lord Mayor ow'ekibuga ky'e Kampala, Sebo aliwo ku lwa Leader of Opposition era Chief Whip waffe omukulu Nambeshe, ab'ebitiibwa abali wano mwannange munansonyiwa biyitiridde obungi, bakadde baffe bamasheek, bayimamu bonna abali wano, abakulembeze baffe mu bitundu eby'enjawulo, ku lw'abaana b'olujja luno abawala, munzikiriza okubaaniriza ennyo n'okubeebaza okujja wano okutuwerekererako omukadde waffe taata wange yawumudde Abdul Nsereko. Abantu bangi bulijjo bwe bawulira nga ŋŋamba nti nno Nsereko Muhammad mwannyinaze baba bakitwala nti kubanga tweddira omusiro gwe gumu, naye olwaleero nsaba okubategeeza nti ekituufu mwannyinaze ow'omusaayi, era wano we tuyimiridde era nange we banziika, naye jjajjaffe ye mu kusalawo kwe, jjajjaffe abantu gwe bayita great grandfather yasalawo bwe yazaalanga omwana omu ng'amusiramula, bwe yazaalanga addako ng'amubatiza, ng'agamba baye balijja bano n'abasiraamu nga nsigaza bano, we bali no n'abakatuliki nga nsigala n'abasiraamu bange. Kyekyaleeta eddiini ez'enjawulo wakati wa mwannyinaze Nsereko nange, ate nze neneenywerezaayo ddala eno anti era wabulawo omusiraamu ampoowa, mbakireke nanneewasiza akati neenywerera ddala eno mu bantu b'ekibiina kya Nabbi Isa. Ffe Abaganda tetulina kigambo kye bayita kazini. Singa mbadde njogera muzungu n'aligambye nti Nsereko Muhammad kazini brother wange, neffe ekyo ekigambo tetukikola ki, tetukirina, kizibu abeera ku ludda lwa maama yekka. N'olwekyo nze ne Muhammad Nsereko tuli bannyina omu. Ekyo kiba teyongera okubalaga jjajjaffe yali kika kya muntu ki. Bw'olaba Nsereko gy'ali ne Nambooze gy'ali, bw'otugatta jjajja waffe bw'atyo bwe yali afaanana. N'olwekyo nsabiddwa okuyimirira wano mu kiti ekyo nga neebaza nti nze ate ne mwannyinaze mwatusolobya ne mutuwa okubeera abakulembeze bammwe. Ekyo tekitegeeza nti ate ffe bakulu mu luggya muno oba ffe baana ffekka ababiri abaliwo. Tulina bakulu baffe bangi era bajja kuvaayo mu balabe, ate era tulina ne bato baffe bangi. Taata Abdul Nsereko ye abadde yadda ku kitange, era taata wange musaasira nnyo olw'okufiirwa muto we, ate gwe mmanyi nti abadde mukwano gwe ow'enjawulo. Naye nange kankozesa omukisa guno mubalage olwaleero mu mulaba abatamumanyi. Simanyi wanaaba asobodde okuyimirira. Mwami Peter Kayongo Ssettuba, taata wa Nambooze. Kakati omugenzi abadde addako oyo, kimanyi munakuwavu nnyo olw'okufiirwa muganda we. Basabo ne banyabo, olw'okuba nti nno omulimu gwe bampadde mugazi, sijja kufuna mukisa kwogera nnyo bigambo ku taata wange, ate nange olwaleero olw'okubanga nange nze gwe muze okubagiza, nange kanzikirize leero nammwe muŋŋambe ebigambo byammwe. Njagala okusooka okubanjulira era n'okusaba omubaka ono avudde e Bunya
ajje ababuuze abatolere salaamu mu ddoboozi lye nga mwebaza nti yatuuse wano kumpi nga n'abantu ab'okukyalo kuno bangi tebannatuuka. Ssebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.